tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ngezimba, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Mbala musiza mikwano nembebaza okuba nga ndi nammwe olwaleero mbakulisayo gye talikidde. Njagala bakulisayo mu bimba. Abasajja bampanye bagambye okuyimba nkutegeera. Bangambye mwana wa taata tugenda kusonda ssente oyingire studio. Babbawa yagenda okuba ekidongo oba muganda wange Jona, producer Jona, yinza okutandikawo andi ennyimba z'abebudde ozimanyi ti amannya gange bampita Lugonvu nzaaba busubi eddakiika namba ebeera ettaanya maama wange azaala ye gundi kitange yafa. Naye nga mbakulisayo nembebaza okubanga it was fun indeed. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kwebaza abalabi aba Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abalabi ba Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala abalabi ba Lugonvu's Show. Njagala kubeebaza. Siyinza kubeebaza kimala, siyinza kubasiima kimala, naye mwebale nnyo okuyiwawo omubiri buli kaseera n'okulaba Lugonvu's Show. Ekyenjawulo kye tulina nti tetulina bintu binyuma. Omuntu byanaga nti nalabye ebyamasanyu, nalabye abayimbi. Tetubirina, naye oliaga nti nze ku Lugonvu's Show kwenfiira. N'olwekyo njagala kubasaba tweyongere okugiraba n'okujagala n'okusubscribinga. Olunaku olwaleero bingi ebiriwo ku lwaleero. Enfa ya mukulu waffe Ivan Kakooza kutuusa ku lwaleero ekyayogeza bannayuganda abali munda n'abali wabweru, abaaziika n'abataaziika, abaali abayite n'abataali bayite, abaagirabako n'abataagirabako, abaagiwulirako n'abataagiwulirako, abamanyi famire y'omugenzi n'abatagimanyi, abamanyi famire y'omuwala n'abatagimanyi, abamanyi nti omuwala yasooka kufiirwa kitaawe n'abatamanya nti yasooka kufiirwa kitaawe. Wadde nga ekimu ku binnuma kiri kimu. Waliwo ebimu ku bintu bye tusaagiramu n'ebintu by'olinda okwogera ng'omaze okufuna obukakafu. Siwolereza muntu yenna, naye nsaba tufune discipline ya social media mikwano. Oli okkeera ku makya naga nti Lugonvu yasse mukazi we. Gwataata akaabye tewalabye n'okulaba nti lwabadde kwanjula. Siwolereza mukyala, naye mbadde nsaba nga toyina bukakafu ebintu ebimu tubireke. Sometimes tetulina kye tuluzinga obutoogera, tetulina kye tufiirwa obutagiwinga, tetulina kye tufiirwa olw'obutalaga sayidi yaffe. Naye buli lw'oyogera, buli kigambo ky'oyogera oba olina okyanukulira. Buli kigambo ky'oyogera olina okyanukulira. Kigambo kuttisa muntu kinene mikwano, kigambo kuttisa muntu kinene. Nti bwokera kumanjiraga nti tekisoboka, kino nkibagamba. Nakuba n'emmeeza, kino nkibagamba.
Lugonvu ye yasse mukazi we. Si kigambo kitono nga bw'okirowooza. Nga tonnakiteeka ku muntu, sooka okyeteekeko nga waliwo ali mu kigamba. Bw'oba oli mukazi, nsonyiwa, naye sooka otte ku bbaawo. Seconds nga 4 mu birowoozo. Kitwale nti bbaawo afudde. Ne bagamba nti sise yasse bbaawe. Teeka ye yamuse. Bw'ofuna omukisa n'okwata ku muntu akyogedde nga si gwe wakikoze, omusiba. Si mu mateeka kyokka naye ne mu buntu. Waliwo akaseera nga weetaaga okubuddaabudibwa. Nsobola okutegeera maama ono embeera gy'ayitamu. Ge mazima. Nsobola okutegeera maama ono embeera gy'ayitamu. Tukutte ebifaananyi by'omukolo tuli mu kutokyalinga abaana b'omukazi. Mukyayisa omukazi abaana be. Siri ku sayidi ya mukyala, naye njagala tubeere feya. Si buli kintu nti kirina okukyogerako. Omukazi mumutaaginze, bali abaana b'ebweru bali ku social media, bali everywhere. Mumutaaginze mugamba nti ye yasse taata. Omwana ono ky'omugamba ne ky'omuyingiza mu birowoozo kyagenda okuyingirwa mirembe na nnaku. Nze nzikiriza nti okufa teeka. Twali wano ne mukulu Fred Sebbaale nga twogera. Omuki yavaga nti kale singa teyava London. Fred ejjukira bwe yayogera. Yabuuza yandifudde atya ate ng'alina okufa. Yandifudde atya ate ng'alina okufa. Kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Olina okukola ki? Mukama bw'akuteekerateekera nti awo ogenda okufiira, okufa tebakudduka. Nalabako yali firimu emu, waliwo bamusisita nga buli mwana gwe baatuma erinnya lya Saint w'enfa gye yafaamu bwe yafanga. Ne bwe waddukiranga mu kinaabiro era ng'oseerera n'ogwamu effumu ne likufumita. Kigambo kufa tebakitaasa. Ge mazima. Mwalabye akatambi akabadde katambula bano bali mu kuzimba oluguudo luno lwa flyover. Waya z'amasannyalaze omwana gwe zaakutte n'amala essaawa nga nnamba ng'ali waggulu. Tewakalabye akatambi ako? Zaamukutte nga yeebase ku waya bw'ati, ng'amagulu gayimiridde eri ku muti, ebinnyo by'engatto nga biyimiridde ku muti eri bikutte, naye ng'akoye amagulu gakoye ng'ali mu bbanga, ekifuba kye kimuwaniridde. Naye ng'abantu wansi baga nti oyo agenze, ebbanga lyamazeewo ddene, takyasobola kutaasibwa. Ne baleeta eddaala oluvannyuma ennyo ne bamuggyayo n'atambula. Kyokka mu kaseera ak'okutaasa omuvubuka oyo, singa Mukama abadde yagera nti kulina okubaako afa, abadde awanikayo omuvubuka oyo, gwe Mukama gwe yagerekera okufa kw'olwo n'oyambuka waggulu, oba omuggyayo era ng'omuggyeyo ate ne gakkuba, gwe n'ofa. Era ng'abantu bagamba nti nedda baamupangidde bupangizi kumutta. Mu kumupangira okumutta ne basooka bateekayo omulala. Bw'obeera ng'oli mu mupango gwa kutta munnamu, osobola okweteeka amasannyalaze okumala essaawa nnama nti oli gundi ajje abenga ataasaga mukube. Mikwano, okwogera twagala era tulina eddembe ku social media na buli kimu, naye mbadde nsaba nti engeri gyeri nti si famire yaffe nnyo, naffe tubalabye bulabi, ne ku mikolo abamu tetwaliko. Ndowooza bambi famire tusooke tugireke ekkakkane. Mbadde nsaba. Twagala nnyo okuwa conclusion investigation. Is it conclusive? Well, naye tusooke tubaleke. Weeteeke mu ngatto z'omukazi oyo. Omukazi, nze nange bwe nalaba omukolo natya. Omukazi teyasekako. Ku mukolo was tough
yakolanga ebintu ebiri weird. I don't know, balina embeera zaabwe ze babehavinga kozi omusajja wamulabanga nga ali nomo. Tulabye amaka mangi ng'omukazi avuga gwe nno yanguwa eno ga akasajja ng'akacyonga naye nga ko kali fayini kamumanyiira y'embeera yaabwe kubanga buli omu yamanyi bw'atambuza obufumbo bwe. Si ebintu bye yakozaawo ku bye yakoze ku bbaawe sisuubira nti lwe yasoose okubimukolako okumunywesa n'agaana. Sisuubira nti gwe gwasoose, waliyo abakazi nga bwe batyo naye ng'ate alina byabaddewo naawe ebisinga amakulu okusinga onaakwekozesezako yeefuula akubiibiita. Osobola okuba n'omukazi nga zilo kyafu naye ng'ate empire mugizimbye mwembi ng'alina ebigambo eby'amakulu nga yagamba tojja kwambala saati eyo nkugambye ng'akubogolera n'okubogolera naye ng'akyogera ku lwa bulungi bwo. Tetwerabira nti omukolo gugenda okubawo ng'omukyala yakafiirwa kitaawe. Wandimusuubidde okubeera omusanyufu? Waliwo amawulire amalala agayitingana nti ne maama mulwadde. Waliwo amawulire agayitingana nti ne maama mulwadde. Waliwo akaseera w'ofunira ebizibu nga buli kimu kikutomedde naye nga weetaaga muntu agamba guma gw'okyali mulamu oyina n'abaana. Kati ate mu kaseera ke weetaagira omuntu agamba nti guma okyali mulamu olina n'abaana otandika okuwulira amafumu agakuva emabega. Abasinga we tufiira. Nze kankubuulire, I'm sorry to say this, oyo omukazi mwangu okwewa obutwa. I'm sorry olw'embeera gye muli mu kumuvuga kubanga alaba takyalina kyafiirwa. Oluwajja asigazza olu lw'abaana be, asigazza olu lw'abaana. Taata kapuuti, omwami kapuuti, maama bwe kiba nga kituufu alinga ali ku kitanda mu biraba atuuka nga kati naye nfa ki n'akutuka omutima. Abantu bangi ffe kennyini social media eno gye mulaba nnungi naye social media essa abantu mu butamanya. Amawulire ge mulaba gassa abantu mu butamanya. Michael Jackson mawulire ge gaamutta. Reality bamukuba ku kulya ebisiyaga ne bamukuba ku buli kimu ne bamukuba ku bwavu. Aka naye nfa ki? Otuuka akaseera n'olaba ng'okoze ebirungi bingi. Olaba okoze ebirungi bingi n'ogaana ye. Ensi tesiima. Kati nkyafa ki? Abasinga we bagendera mu mwenge, we bagendera mu drugs ne zitandika okubavuga because tutokyalinza obwongo bwabwe. Olw'essimu gye weetega obwetezi n'olaba omwana ng'ali Saudi Arabia, n'olaba omwana ng'ali Oman amaze emyaka 2 nga ne smartphone agiyigidde ku kyeyo ng'ateze awa argument y'omusajja enfa gye yafuddemu. Nga ne bw'omubuuza yafiiridde waga nti simanyi, bagamba nti yafiiridde ku mazzi nti agaawa oba eggabo oba emunyonyo. Be bantu be tulina nga tonnaba kuteeka ku mukazi ekituufu. Abakazi batemu ennaku zino era gano ge mazima. Abasajja kati batya okuwasa. Ekyo badde okimanyi? Abasajja batya okuwasa. Omukazi bw'alaba ng'ofunyemu ku ssente akugjawo. Abo abakazi gye bali. Tiwotedde Mugerwa yakujja mu bakadde bo. Akakayimba tokamanyi? Mukyala Mugerwa kati namwandu bambi. Omusiguze omuvubuka asobola okujja n'asigula mukazi wo ne bapanga okutta. Era ekyo tetukiwakana. Manyi hardware y'emu awo. Omwami yali yatandika hardware ne mukyala we nga bakola bulungi emirimu gyabwe. Omu ku bakasitoma najja n'asigula omukazi wa hardware. Kyokka teyatwala mukazi yekka ne ssente ne bazibba. Iza hardware. Kweka akutwala akusiraanyiza eddala. Oba ontegeera? Abo gye bali abakazi. Ng'omusiguze amuwugula obwongo n'amukutwalako n'ebyobugagga ne babitwala ne bapanga n'okutta. Abo gye bali. Era abasajja bangi batya okuwasa. Temutyanga mulabye abasajja bangi ng'afudde tawasizza.
balabyeko olw'ensonga ez'enjawulo naye n'abalungi gye bali. Kati nze kino kankibagambe, singa omukazi oyo amusole si nti muwolereza, naye singa omukazi oyo yalina enteekateeka nga bwe mukimuteekako, tomanyi masanyu ge yandibadde nago ku mukolo ku mbaga. Maama yandikubye amazina aga buli kika, yandikoze buli kimu, yandibadde na buli kimu, naye omukazi okubira ddala ku mukolo ng'akulaga alina ekyebikiro. Ekyo bakiyita kyebikiro. Nkimanyi njogera na muntu omu era mugenda kunvuma kubanga mwe mulina bye mwagala okuwulira, naye nze sijja kusala musango ng'aliwo ebikyali mu ddiiro, sijja kwegeziwaza ng'aliwo ebikyali mu ddiiro. Naye naffe tutunulemu, singa omukazi oyo yalina enteekateeka, wandirabye amasanyu ge yandibadde nago, kubanga yandibadde akimanyi nti singa nyiiga, singa nkola eby'amajjaani bajja kummanyira eno. Anaawabbawo obutwa tamulumya njala nnaku 3, amugabirira bulungi n'amuwa buli kimu, era kiwandisuubidde, naye akulaga okubira ddala ku mukolo ng'alina ekyebikiro, nga walinga ewagenda okubaawo ekiriwo. Omwami ng'alina amasanyu agatagambika, nga walinga ewagenda okubaawo ekiriwo. Nze buli ndaba ekifaananyi ky'omwami oyo amaziga gajjunguka, ndaba ng'akyali omulamu naye yafudde. Naye tusaasire abaana, tuli ku maama w'abaana tumulangira, naye ng'omuntu alangira maama obutemu talina wadde luzadde. Kyembuuza, sinnawulira ku sayidi ya mwami, owulira bulungi, sinnawulira ku sayidi ya mwami nga waliwo agamba nti omukyala mutemu. Naye ffe ba social media in-laws twefudde abaki? Bajjaji, twefudde abooluganda, twefudde abamanyi nnyo, twefudde abalumirirwa okusinga abooluganda lw'omwami. Ekibuuzo ekiriwo, bwe kiba nga baamuttira ku lyato, oyo omwami yagenda n'abaani? Asobola okugenda ku honeymoon nga baseman taliiko? Asobola okugenda ku honeymoon nga tekuli baaluganda lwe? Abaana nga bwe baali ku lyato bonna n'abasirisa, maama n'asirisa n'omwana omulenzi. People, let's not argue ku bintu ebimu byotalina kwajoyingako ndowooza. Naffe tufunemu ak'obuntu, tuleme kutunuulira kino kye tulaba wano, tutunuleko emabega w'endabirwamu, kyekikulu. Nabadde ngenda kyogera, ne gundi yakyogedde, oyo kasita yakyogeddeko, nenzikiriza. Bagambye nti ne poliisi ezitukiddemu, omusajja tabadde kakyere nga Lugonvu, abadde n'obutuuze bw'e Bungereza, abadde mu Ngereza. Kitegeeza nti gavumenti ya Bungereza yeetaaga okumanya omuntu wayo afa atya. Kiyalo omumanyi, lwajja e Uganda, gavumenti y'eggwanga mwalina obutuuze erina okumanya. Eno abanga mugenyi tatambulira ku mateeka g'eno. Kaakati ebintu ebimu bye tugattagatta n'okugattagatta oluusi bitusukka endaba. Si byaffe, si byaffe. Wabula tuyigiremu kimu nti leero weetuli, enkya tetuliiwo. Kyekyokka. Bino kufa kankubuulira, omusajja yayogedde nti kati ate yandifudde atya nga yabadde alina okufa. Ekituufu kiri nti omukulu Kakooza yabadde alina okufa. Okufa tebakudduka. Okufa tebakudduka. Ne bwe weetega mu mmotoka, ne bwe weetega mu training nga toli waakufa tofa. Ojjukira omwana yali alina headsets, training yamukuba nemumenya amagulu, nemumenya ebigere, n'atafa. Naye abaali gundi mu Benz nga basobola n'okugivuga speed n'eyitawo ate baafa. Okufa tebakudduka. Ate tebakutegeerera nti singa akoze kino teyandifudde. Ze zaabadde entuuso ze. Just ky'olina kweteekateeka nti Mukama agenda okuyita
nga at least weeteeseteeseeko. Omugenzi tumuyigirako kimu nti ffenna ly'ekkubo, ffenna gye tulaga, naye ogenza otya? Olesa emboozi ki? Kakoza yalesa emboozi ennungi. Full stop. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Tuddeyo tulabe obutambi obwo bwetaagisa na bulaba. Ababusazeemu ne basalamu obukambwe bw'omukazi, ne basalamu obuteeyagala bwa mukazi, omukazi nga yakamala okufiirwa kitaawe. Omukolo gulina okubaawo. Ayinza n'okuba nga tusenuka tetukola mukolo tulindeko taata yakafa. Ne bagamba tugukole kiki wandimusuubiddeko? Omukazi nga alina enteekateeka z'okutta bbaawo, aye ne yeekola amajaani ku mukolo. Omanye essanyu gye lyandibadde alina. Omanye amazina ge yandizinye. Omanyi pretense yandibaddewo. Ekyo mukirowoozeeko. Naye tuyigiremu kimu nti enja tugenda naye tugenze tutya. Kambagambe kino. Ndabye abantu bangi abafunidde ebizibu ku mikolo. Ndabye abantu bangi ng'ebizibu babifunidde ku mikolo. Sibagamba nti mweraguze naye mukkirize nti eddogo likola ki? Gyeriri. Sibagamba kweraguza naye eddogo gyeriri. Omuntu akuleetera essowaani ng'obadde nazo, akuleetera essuuka ng'obadde nazo, naye ng'essuuka gy'akuleetedde gy'ogenda okufuniramu ebizibu mugyebaseemu. Mwali bulungi nga temunnakola mbaga, mwali mwagalana ne babaleetera agalabo g'agasuuka ne mugateeka ku buliri olwagassaako buli ne bwawukana ng'embaga ewedde. Nze ndabye ebirabo ebisumululwa enkya n'eggulo, n'osumula ebirabo nga birimu empitambi, n'osumula ekirabo nga kirimu obubugo. Oyisa abantu 100 si bonna nti bakwagala. Mu bantu abajja ku mukolo mwe muli yali yeegwanyiza bbaawo. Ontegera bulungi, mwe muli yali yeegwanyiza mukyalawo, mwe muli mujja wa maama wo agamba ofumbirwa otya, mwe muli omwana wa mwe muli muliraanwa agamba nti mwe mukikola mutya ng'abange baalemererwa. Y'omu kubaleeta ebirabo, y'omu kubakuwahaaga. Ekibuuzo ekiriwo kati nga bwe mwalabye omukolo gwa mwami Kakoza abadde omuwa kirabo ki? Ye abitwaliwa? Abitika abitwali mu London? Abireke mu kyalo tasobola bibagulira. Kiringa ekyobusiru ekirabo. Kiringa ekyobusiru. Kati y'ensonga lwaki ku mikolo twajjawo paati ya ebirabo. Okimanyi ekyo? Ku mikolo tewakyali budde bwa kati kuwa birabo. Oluba okutuuka bwoti. Woyingirira bwoti, woyingirira ku wankaki, woyingirira mu mukolo. We wabeera emmeeza yaki? Emmeeza y'ebirabo. Ekyo okimanyi bulungi. Woyingirira ekirabo kireke wano. Bino mbenze njagala kyewera mugole. Ne buba maama we, ebirabo bisigala wali. Ebirabo ebituuka bibeera ekikyokka ssente. Baasa yaki? Ya ssente. Kakati nze wembuuliza, nze muntu azibuwalirwa, mbuuza n'okubuuza kati bano mbawe kirabo ki? Okitegeera? Kati ono mmuwe kirabo ki? Nzibuwalirwa. Naye nga nateesiteese ekirabo tugambe kya mitwalo oba 10 oba 2. Nenoonya kati mmuwe ki? Kati ki kyatalina? Ebirabo bidibe. Bw'oba owulira nti osanyuse nnyo leeta ssente enkalu, akabbo kadde wali. Kiringa eky'obugwagwa era kiringa ekyokweyagaliza, naye eddogo litambulira mu birabo. Abaali bakirozezzaako mujja komenti nga mukimanyi. Eddogo litambulira mu birabo. Omwana atikkirwa ng'abadde mugezi, ng'ekirabo kye bamuwa ku graduation kye kyamusuula eddalu, ng'ekirabo kye bamuwa ku graduation kye kyamusiba emikisa gyonna ne gisaanawo.
obadde okimanyi nti ng'osumulula ebirabo olina bisumulula na mujjwa omala gakwata ku birabo maama bakola omukolo ne bakola omukolo nga birungi nnyo nga binyuma nnyo nga bikola ki olwamala omukolo omwana n'abula naye ng'ekizibu kyava ku birabo gwe buuzaako ku baali bakoze emikolo ku baali bawasiza ku baali bawasiddwa mubajja okukubuuza n'okuwahaaga muba mwakuvuma mu matu naye oli tajja kumanya nti akuvumye ajja ng'asanyuka asina akuwahaaga olina ogimuwa kubanga oli mugole n'alyoka gamba eggambo n'ogamba eki kintu ye ng'aligambye kaakati baganda bange byonna biri tubyogedde tubimaze naye bw'oba oteekateeka omukolo nze nzikiriza tewali kirabo kipya kye bagenda kuwa ky'otayina kubanga bagaba bikopo bagaba magiraasi bagaba masowaani bagaba zitawulo bagaba masuuka ntegerekeka ebintu bye bagaba by'olina oli bw'aba awulira ng'ayagala nnyo okukwasizaako obudde bwe yandimaze ng'araapinga ekirabo bwe yandimaze ng'akisitula bwe yandimaze ng'akikiitana nakyo ateeke ssente mu bbaasa azireete akabbo kabeerenga waawo poliisi ndowooza etandike kubanga ensimbi kibe ng'ekimu eky'ekkumi akabbo kajje kubanga tujja bagamba nti sente zireetere mu bbaasa oli mu bbaasa aleeteremu omunya ogenda osumula era ng'osumula by'okoola kwata sente ak'olukumi kagwemu ak'ettaano kagwemu bwe muba nga mwagala kuwa mugole oba ajaguza kubanga ensi mbi ekituufu eddogo gye riri tulina okwekwasa omutonzi eddogo litambulira mu birabo muli bagole babawa amasuuka naye ng'amasuuka ge babawadde ge gagenda okwabuluzamu obulamu bwammwe bwonna tubirowoozeeko tubyefumiitirize ensi tetwagala wadde ffe twagala ensi wadde tetwakyawa nsi ensi yatukyawa wadde tulina kye twakola ensi yatwetamwa wadde tugezezzaako okuba abalungi eri ensi mbi gye tuli wadde tukutte bulungi abantu abali mu nsi batukwatawo bibagala tusuula kusaanawo wadde tuyamba ensi teyagala tuyamba be bantu be tulina tugenda kuyingira omwezi ogw'omwenda mwezi ogw'omwenda nteekateeka okufunayo ekyemisana ne bamaama ne bataata abalina abaana abalwadde ba sikosel mwezi ogw'omwenda tugenda kufuna ekyemisana ne bamaama ne bataata abalina abalwadde ba sikosel si kyakusasulira si kyakukola ki mpulira nga kyensobola okukola nga nze baana bangi abalina abalwadde ba sikosel ng'anoonya n'eddagala ne libula balina obuweke bwe bamira obwo obwa buli lunaku obw'omusaayi anoonya n'eza fansida ne zibula tujja kugezaako ekisobose waakiri buli mwana tumuweeyo eddagala lisobola okumutambuzaako emyezi nga3 eryo lisookerwako tufunemu ekyemisana tubalage nti temuli mweka bw'oba ng'olina omwana nga mulwadde wa sikosel ng'olina omuntu omumanyi nti mulwadde wa sikosel tugenda kutunulira arrangement y'omwezi ogw'omwenda tufunemu ekyemisana nabo nja kuba mbategeeza venue ne date entuufu eyakajja mugambe nti mwezi ogw'omwenda makkati awo tugenda kufuna lunch ekyemisana n'abaana abalwadde ba sikosel oyinza okuba ng'oli taata nga gw'omulina oyinza okuba ng'oli maama nga gw'omulina mujje tusharingeko ffenna tunyumyemu ffenna abantu abalina experience bw'osanga banno ng'oweddemu amaanyi bajja kugamba nti n'owange yali ng'owwo naye owange natandika kukozesa kino ne kino ne kino twalinako tooko wano
naye twagenda okumaliriza nga bafunye ennamba z'essimu buli omu ng'abuuza ku munne nti bange nkoze ntya walingawo abaana nga balwadde bwa sikosero naye nga tosobola kutegeera nti balina obulwadde bwa sikosero nga balabika bulungi nga banyirira. Twetaaga abantu abo okusheyalingako nabo. Oyinza okuba ng'osobola okumpa bulamu, oyinza okuba ng'olina ky'oŋŋamba, osobola oga nti mwami Lugonvu nange kangulireyo abasikosero 3 ekyemisana. Oyinza oga nti twandikikoze bwe tuti amagezi njagaaniriza kubanga si kiteeketeeke nti kiriko pulaani ey'amaanyi naye mpulira eddoboozi lya Mukama nga liŋŋamba nti lyako nabo, beerako nabo, siibako nabo, nyumyako nabo, mweyagaleko. Mweyagaleko. Osobola kyonna ky'osobola. Oyinza okuba ng'olina buyambi bwonna nja kubwaniriza. Oyinza oga nti kangulireyo 3 ekyemisana. Oyinza oga nti kambagulireyo ekyokunywa. Oyinza ogamba nti bamuyita kwatamu. Oyinza oga nti box za kwatamu nga 4 ngenda zibawa ngenda kukyaniriza. Oyinza oga nti box za fansida nga 4 ngenda zibawa nja kukyaniriza. Essimu yange kweri eya 0753 98 5639 0753 98 5639 oba kyonna ky'ogamba osobola okujja ku office ntula Makerere ku Ham Towers ndi ku mwaliro gwa 3 room HM 95 Makerere ku Ham Towers ekyo ekizimbe ekitunudde Makerere University main gate ekyo ekyendabirwamu ndi waggulu ku mwaliro gwa 3 ntula ku 3rd floor room bagiyita HM 95 awo wentula kyonna nja kukyaniriza. Oyinza ogamba nti nze kambaweeyo kiro ya sukaali addeyo nayo kubanga bano abaana beetaaga okulya beetaaga okunywa. Kyanjigiriza bingi nti mu bulamu bw'ensi eno tukole bitukola nga tukyali balamu. Tetugenda kufuna kimala. Tetugenda kufuna kimala. Enteekateeka etandise. Essimu yange kweri eya 0753 98 5639 0753 98 5639. Osobola okwogerako nange kyonna ky'olina kyonna ky'osobodde ne bwe gaba amagezi nja kugaaniriza. Tujja kufuna okwogera okwa ddala. Tugenda kuba ne session ejja kuba ya ssaawa nga 4 nnamba nga tulina abantu abo tulina abaana abo egenda kuba nteekateeka ya nnamaddala okusinkana abantu abo. Tugenda kuwaŋŋana amagezi, tugenda kweruŋŋamya, tugenda kuwuliriziganya. Nammwe kennyini abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi muyinza okuba nga temufumbiriganwanga naye nga muli ba boyfriends girlfriends. Jangu kubanga kino kibakwatako nnyo. Tujja kuwulira omwana wa sikosera azaalibwa ati. Abateekateeka okufumbirigana nammwe mujje. Abazadde abalina abaana ba sikosera taata ne maama mujje, oba maama yeka oba taata yeka, waliwo n'abaana mujje twogere tulabe. Osanga tujja kufuna bwe tukyusa obulamu baffe. Yemu ku ndwadde yeewalika ate yemu ku ndwadde eziruma ennyo. Kyokka ate yemu ku ndwadde gy'osobola okuwangala naye emyaka n'ebisiibo n'obeera bulungi. Ekimu ku byemmanyi ku baana ba sikosel babeera bagezi. Tewali mwana wa sikosel musiru. Mukama yabamma amaanyi n'abawa kye bayita amagezi kubanga balina kukola mirimu giri professional. Temubagayaalirira, mubasomese. Tujja kwogera mwezi ogw'omwenda tugenda kutuna mu nteekateeka tulabe bwe kigenda okuba. Neegattaako tuyamba abaana bano. Mikwano kambagaliza ekiro ekirungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikole nga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu.